Ssaabasajja Kabaka Chulukomannanta wetwaffe muli bongera mu bwengula bw'abadde ayogerako eri Obuganda akubiriza Abaganda okubeera obumu okusobola okutwala Obuganda mu maaso awatali kusosolegana anti obumu ge maanyi. Newankubadde ng'obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okugera ddala ku ntandikwa yaabwo. Okuva edda bajjajjaffe baalina omwoyo ogukolera awamu era nga batutenkanya nnyo. Omwoyo ogwo gwe gutuyambye okukolera awamu nga bajjajjaffe bwe baali. Ssaabasajja akkaatiriza ng'obulimi bwe bweyongeddemu amaanyi era bw'atyo n'asaba enkola eya federo ettukizibwe mu ggwanga Buganda olwo nno lisobole okugenda mu maaso nga lyekolera ku nsonga zaalyo. Era n'embeera z'abantu baffe bonna okutwalira awamu n'ebyobulimi tubizizzaamu amaanyi. Kiraga nti bingi bisoboka okukolebwa era kino kyoleka bulungi lwaki twettanira enfuga egabanya obuyinza awamu mu Februlo buli kitundu kyekulaakulanya awo nno Uganda n'ekulaakulana. Omuteregga ayongeddeko nti newankubadde nga Obwakabaka bwaddawo era nga bulwana nnyo okulaba nga budda ku ntikko, naye era waliwo bannakigwanyiza abatabwagala kubeerawo abeenoonyeza ebyabwe. Kaakati tusibirira abantu baffe Uganda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala. Ensangi zino abavubuka bangi nnyo batunda n'ebyabwe ne baddukira emitala w'amayanja mbu bakuba ekyeyo. Mwannattu bano Omuteregga abawadde gaabuwa anti enswera ekwagala yeekugwa ku bbwa. Temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka. Kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka. Kutwalibwa mu mirimu mu nsi z'ebunaayira abantu baffe ne bayisibwa ng'abaddu era n'awamu ne bafeeyo. Tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Abavubuka bangi balina ebitone nga bayita mu mizannyo egy'enjawulo era nga bangi we twogerera balya ku bitone byabwe anti ekitone kikuseguliza ne kikutambuza amawanga era ne kikutuuza n'abalangira. Wano Omuteregga asabye gavumenti okuvaayo okuwagira ebitone by'abavubuka nga Buganda bwewagira abavubuka okuyita mu by'emizannyo ng'emipiira gy'amasaza. Gavumenti yaffe ejja kwongera okuwagira abavubuka eggyayo ebitone byabwe mu mpisa n'okwekulaakulana.
abantu baffe beeyongera okubeera obumu n'okulowooza ku Buganda y'enkya. Omukolo guno gwetabiddwako abantu bangi okuva mu gavumenti eya wakati ssaako n'abavudde emitala w'amayanja, era nga gujja guzibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Julayi okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka, era ng'ekkula lino yalituukako mu mwaka gwa 1993.